embeera ze. We can manage. We can manage. We can manage. Otegere. President Museveni can manage. Gwe kyolabanga ekinene. Alina tactics eziki managing olwa experience ye mu muzannyo guno. So aina emotional intelligence eyajina. Kakati Kyagulanyi is good at mobilizing, but President Museveni is good at propaganda. Kubanga yasoma gundi wetuko science weapon ya amani wali yensomesa abantu babitege weapon ya amani. President Museveni aina emotional intelligence. Bobi Wine is a good mobilizer. Otegedde because he's a celeb. He's one a celeb. Abantu bali bamumanyi batambula. Kati President Museveni kyalina okukola wanakozesa emotional intelligence. Ngate ali smart. Yes. Very smart. Kati kyakubisa Kayira bako abasirikali babatta abasinga. Bagwa mu trap. Ono ng'asirise. President Museveni Kayira kyalina okukola kwe kuba propaganda. Ekigambo. President Museveni bwe yamanya nti olutalo lwaga kulema mu Buganda n'aleeta Kabaka. Kayira kyatakola namubalaga kibaita emotional intelligence. Yali smart. Yategeka omuzannyo. And propaganda. Oh yes. Propaganda is packaging of information to suit a given audience. Chechilese na consolidating obuyinza. So, wanate wanyumidde nnyo. So, kati Kyagulanyi azemu, you know, omuzannyo the same game and same tactics. So, egalira oba omunyeekera tosobola kumuwangula ku nsonga eyo. You cannot be using the same tactics. Nga tokyusa. You can't. Because kyemmanyi kumuyekera nti ensobi yonna ebeeriwo tadda mujjikiriza kubaawo. Kubanga abeetolodde Kyagulanyi abamu bambega naye nga bali mu kibiina ki? Bali mu kibiina ki? Bagaba information. The same way Kyagulanyi aina tiimu eri mu UPDF naye muwa information. Ne intelligence services ez'enjawulo. Not NRA. More information. Era bwatuuse ng'ennyonyi yakatuuka ku ttaka. Tewaddewo kikukyako. Eri essimu gyakute. Emugaye nti intelligence etuladde nti bakuyoola. Kakati ekintu ekiriwo kiriwo ekiti. What should Kyagulanyi do? One, Besigye should come back on board. Batambule bonna. Besigye inching opponent. Kavunza. Ono ayite eno. Yes. Oli ayite eri. Kyagulanyi and his group should sit down and say, who can master violence here? Another master of violence. That's what President Museveni kuwummula. Atenga mujachi Besigye. Let Bobi Wine do the mobilization. Besigye does the violence part. Our president anabawuliramu. Ontegedde. Naye bino ekirala balina okutandika okwekuumira ebyama. Nti Besigye jangu weyiwe mu kibuga ne Bobi Wine kolaki nga temuzegga mwogedde. Bino ebyokudda kwetegeka ku social media. Temwetega. Mubagweko obugwinga tebabeetegekedde. Temwetega. Because kasita mutandika okwetega ono omuyekera naye nga yeetega. Kubanga tagezesa. He doesn't. President Museveni does not test his power. Tagezesa. Nakiraba nti no. Nawe bali mugamba nti waliwo eyalidde ssente za gavumenti ebiliyoni tabifaako. Naye bw'ageza nawulira nti waliwo alina emmundu ayagala Entebbe. Kadenge ziyinza okuva e Kampala nga 2. Otegedde. Kakati wuliriza. Ekisinga obukulu President Museveni ne NRA kyebasinga okutya. Okubugumirira. Kigambo kwekalakaasa. Simukwano gwa. So, people power. Our power. And people's government should sit and work on a new strategy. Yes, it can be an old game, but again they should come up with tactics. Okwongeramu ebirungo. Obukodyo obupya lungo. Okwongeramu lungo. Guyinza okuba omuzannyo gwe gumu gwe bazannya naye bateekemu ebiki? Ebirungo. Kati owulira wano gundi bwe badde etambula kukakanya busungu Bannayuganda. Nga Bobi Wine sebo ekyo mulabe eyo tactical move. Bakakane. Naye bantu bakitegeera. That is a tactical move. Kati kankubuulire empologoma bwekaddiwa. Esebo. Ebesigaza amannyo. President Museveni is an old lion with teeth. Tolooza nti obukadde bwe bumumalamu amaanyi. President Museveni mpologoma nkadde erina amannyo. Bwekeera n'esalawo okuluma. Yes. Era eruma n'enoza. And his brains are still working. The body is getting old.
But the brains are still doing what? Working. And let me announce on this radio station. Yes, sir. 2026. Yes, sir. The general of NRA is going to be on the ballot paper. Yes. Ajja mukalulu. Oba munchawa banaba MK mwerimba. MK project MK. That is another propaganda. Nayo propaganda. Yes. Kuudisa muna Uganda. MK cannot come when President Museveni ajja. Otegedde. And this is the right time for Bobi Wine and the message to team up and show the general bali serious. Ekintu kyaliko bakyagala. Otegedde. Nkuwulira baba. Kakati entamu etokota. Anajijjula ya n'abaani. Entamu ebe etokota. Ani agenda gisitula.